Omuyimbi Sheebah Karungi alaze ettabbu ku mazaalibwa ga mutabani we Amiru nnengeddekoko ne ku mwami agambibwa okubeera ddaadi wa Amiru. Esayidi awo maaso awo bye ŋŋenda okubeera nga nkutuusaako. Kw'ossa ate King Saha naye alaze ettabbu wabadde munnange ate ku konsati ye wali munnange ate e Lugogo. Bannange ayogezza abantu obwama esayidi eno. Bampita Jaminati, nze nza ku Jaminati Yogi. Kansooke nkutegeeze nti nno kasita obeera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo. Kaakati nno munnange kansooke nkutegeeze nti Sheebah Karungi mutabani we gabadde mazaalibwa ge era ng'awezezza munnange ate omwaka gumu. Wabula ku sayidi y'emu kibadde munnange ate mu kubeera nga ayanjula oba nga ayingira munnange ate enju ye. Bannange ndowooza mulabye bulungi nnyo celebrations zikyagendera ddala mu maaso. Baby wa Sheebah olunaku lwaleero birthday. Maama yasitudde taata we. Bannange omwana asitudde ebikonge. Bannange Baby Amiiri. Bannange Little Bird. Lwe bayingira enju. Mazaalibwa ge. Kale daddy ne mami waali laavu mpitirivu. But congratulations. Happy birthday. Munnange ba Sheebaholics muliwa. Nga sinnalulaba ku komenti zammwe muliwa. Empya bannange ennyumba ya mutawaana nnungi nnyo eri mu kifo munnange ate ekirungi okukamalako obumazi nga bw'ogezaako okulaba ebibadde bitambula. Bibadde bikutte vibe okwetooloola. Nkugambye nti maka matiribona era nga bw'ogalaba esayidi awo mu katambi inno kwe kubadde munnange ate zi celebrations kwe zibadde era nga wali omwami muyite munnange ate Jafaaru abaddeko ku mazaalibwa. Bannange sisala omugambo naye okusinziira munnange wali ebibadde bitambula mbu ye ddaadi wa Amiru omukulu oyo nga bw'omulaba era abadde wali munnange ate ku mwanjo. Awo abadde munnange ate omukyala Sheebah kw'ossa ne mutabani we era nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako nako kabadde kakutte munnange ate akati okwetooloola emikutu egy'enjawulo. Omukyala munnange ate Sheebah. Kaakati nno kankwongereyoko wali King Saha ku lunaku olwa konsati ye. King Saha yayambala engatto eyayogeza abantu obwama nga ya bbeeyi bitya nga nnungi bitya. Munnange yali ya mutawaana nnyo wabula ku bibadde bitambula wali King Saha e Lugogo ku show ye alina engatto gye yayambala. Abantu abasinga madde mu mbuuza Katungulu eyo ngatto ki? Katungulu eyo engatto mu Uganda wano tuyinza kugigula wa? Wuliriza bulungi Katungu mbeera nkusezeko. Joystar Fashion Store ye yayambaza King Saha ku show ye. Wabula engatto eno Joystar agirina era nawe asobola ogigguza n'ogula efaanana ng'eno King Saha gye yali ayambadde kubanga abantu mususse ogimbuuza Katungulu nkugambe ogenda Joystar Fashion Store wali ku Ham Shopping Ground mu Kampala Block U shop number U074 Joystar. Ekikwatagana n'engoye ekikwatagana n'engatto gwe buli kyoyagala as long as it's fashion Joystar Fashion Store yabimala. Eno engatto Joystar nange njikima baaba King tasobola tunyumako yekka ssebo. ku ngatto ya King Saha. Kaakati nno
gwe kasita obeera ng'ogyegombye naawe nga oyagala munnanga ate ogyetuusaako, ndowooza obubaka obuwulidde munnanga ate mu katambi ako akabadde kakutte akati ku mukutu ogwa TikTok.